Olwaleero ofiisi ya Ssaabaminisita eyanjudde wa weetuuse mu kutuukiriza manifesito y'ekibiina ky'NRM era nga bagamba nti batambuddeko ebitundu 73 ku buli 100 ku ebyo bye balina okutuukiriza. Minisita atalina mulimu gwankalakkalira mu ofiisi ya Ssaabaminisita, Mary Karolo Kurut, ategeezezza nga bwe waliwo baayise ba mafiya abeefunyiridde ku ky'okuleeta abaana ku nguudo okusabiriza era ng'ensimbi zonna gye bukkira nga baziggye ku baana bano. Essaawa ez'ekyemisana abaana abasinga tebabeerawo, baba nga babatutte batwale ssente ezo baziwe bamafiya ababaleeta. Ono agamba nti omuze guno gulina okukoma kubanga abaana bano bwe batagibwa ku nguudo nga bukyali bajja kufuukira eggwanga ekizibu. Ne baleeta abaana abo ffenna bagenda kutuluma. Ono wabula agamba nti gavumenti tetudde era ng'abantu abamu baakwatibwa kyokka n'alabula nti abatannaba bakukwatibwa mu bbanga eritali lya wala. Abalala babakwata n'abalala bagenda kubakwata. Minisita Karolo okwogera bino abadde ayanja ebituukiddwako ofiisi ya Ssaabaminisita mu kutuukiriza ebiri mu manifesito y'ekibiina ky'NRM. Sabbiiti eno ekitongole ekiddukanya ekibuga ki KCCA kyavaayo ne kiyisa etteeka erigenda okusinziirwamu okukangavvula abo abaleeta abaana ku nguudo okubafunamu ensimbi. Muno mulimu okusiba omwaka mulamba. Mu ngeri y'emu ofiisi ya Ssaabaminisita egamba ntegeezezzaako okulondola emirimu egikolebwa gavumenti era nga mu nkola emanyiddwa nga bbalaza abantu basobodde okuteeka abakulembeze baabwe ku nninga okulaba nga babatuusaako obuweereza. Juma Kiriya, NTV Akawungeezi.